teach me how to love. Weewaawo Mukama ayebale kuba kuuma bali eruddeeyo era nga bulijjo naffe no gyetuli. Lunaku lwa kusatu ennaku z'omwezi 26 Herbert Kasule omwanjuzi wa program Mubuliizi okuva mu Katwe Matters Church mu busumba bwennyini bwa Katwe Matters mu busala Dinkoni obw'Emmengo mu bulabirizi obw'Ennamirembe. Jo twabadde ne Reverend Flobia Sebunya Mbowa ngali ku bavubuka. Ku Mande twali ku Ssuubi twaine Oluganda Christopher Peter Oluganda Christopher Lukabwe Jo Reverend Flobia. Olwaleero tuli ne Mubuliizi Peter Mayanja okuva Erubugumu St Paul agenda tutambuza alina kyazze nakyo wano ku mmeeza kirungi naye mu byonna nsanyusa okuba nti tuli nammwe ku Delta TV tutuusa okwebaza era okusiima eri ow'ekitiibwa Dr. Gasta Lule a.k.a. Ntake sebo mukadde waffe Venerable John Gita Kavuma nkulamusizza wamu ne Mama Margaret Tata Emmanuel Rutaya mwebale nnyo ssebo okuteekateeka. Sijja kubalwisaayo kansabe Peter weewaawo lwaki tubulisa kubatubuliriza era kubatulaba bakulaba bakuwulira tebakuwulira buwulizi n'okukulaba bakulaba weewaawo sebo omutesitesi eri omwanjuzi wa programu eno omukulu era omubuulizi wa Matters Church Katwe nga bwe muwulidde Herbert Kasule nenkantwala omukisa guno okukwaniriza ate bulunaku luno mulindwa lwe tumaze ebbanga nga tulindirira olw'ekisa kya Katonda omubuulizi Peter Mayanja okuva Erubugumu St Paul nze ndi mu studio ya Delta TV ya leero okubanjula n'okubasoosootera ebyo Mukama byantumye era bitugenda okugabana n'omuweereza wa Katonda ono ku lunaku luno. Sooka byonna nzikiriza ssebo omutesitesi nnyenize ku bantu bange aba St Paul Bugumu abakulisaayo bonna Mukama yeebazibwa olw'okubakuuma ne byonna byeza abayisaamu era mmanyi nti abayise mu bizibu Katonda kimanyi kyayinza kwoleka era ali wamu nammwe. Nzikiriza nnyaniza ab'omu maka gange omukyala Janet tulinamu n'abazzukulu tulinamu Ana ate ne tulinamu ne Benja kale bonna ne muwala waffe Agnes bonna tusanyusa okubalaba ate n'okubeera nti mutulaba enkyaleero. Nzikiriza nyanirize ne mukadde waffe wadde tagwa mu tuluba lyaffe eryeno naye meya wa Ndejje division ow'ekitiibwa Haji Sulaiman Sejjengo n'omukyala Hajjati mbala musizza Katonda yeebazibwe olwa byonna byabakozesa n'okusingira ddala ku lwa division yaffe ey'Endejje. Kale ssebo nange nno essanyu okulaba nga tuli wano ate n'okwebaza Katonda obubaka bwe tugenda okugabana ffe katwogere ate Mukama ye abe abutuusa ku bantu byonna ebina bitugenda okuyitamu tumanyi nti Katonda w'ekisa ali wamu naffe. Mukama yeebazibwe. Abatulaba era abatuliriza bwe tutyo nno bwe tuli era siibalwiseeyo Peter olina kyozze nakyawo weewaawo bwe ndabaawo nabadde njogera ne Reverend Flobia eggulu nenga nti eyo bwe babeera eri tugiyite nti etakamiza naye ffe tukimanyi ng'ekigambo kya Katonda Bakatonda tumutegeerera wa weewaawo tewali ngeri gy'oyinza kumanya Katonda okuggyako wano kakati bakulinze bakulaba era bakuwulira. Amiina ssebo ekinsanyusa nti Herbert Katonda yayina kigambo talina bigambo balina bigambo abantu nga balina ebigambo okuva ku lubereberye okutuuka ku kubikkulira kigambo kale n'olwekyo mmwe abalina ebigambo Katonda abasaasi. Enkyaleero bassebo ne banyaba batulaba era batuwuliriza tuzze n'omutwe ogugamba okugondera eddoboozi lya Katonda era twagala mu butamala biseera n'okugenda mangu mu byawandiikibwa tulabe kigambo kitwogerako ekyokugondera
eddoboozi lya Katonda era biki bwogonde biki ebivaamu n'olwekyo kankusabe Herbert kubanga manyi ndi musomi mulungi tugendera mu bigambo ebyo Bassekabaka ekyokubiri weewaawo lubereberye kuva ekyabaleevi okubala ekyamateeka Yoswa ekyabalamuzi Ruthi Samwiri Bassekabaka ekyokubiri olinganga gwe yagiwandiika kubanga tuli Bassekabaka ekisooka ne Bassekabaka ekyokubiri tugenda Bassekabaka ekyokubiri essuula ey'okutaano okutandikira ku nnyiriri olusooka wagamba bwe wati tusomewo ennaku ennyiriri zonna tusomera omuntu n'agenda tugayagaya mpolampola zabadde lwa 15 katusooke tusome abatulaba era abatuwuliriza nabo bagoberere nakati leeri mu kubuulira nabo bajja kuba engeri gye bafulumira era ssebo olwo abaŋŋamba nti mumusomanga ebitabo mugenda mutugamba Bassekabaka kuba kyeki nibo nga Second Kings ekyakiwulira mangu Second Kings chapter 5 from verse 1 weewaawo mu Bible tetujja kubagamba ez'Oluzungu naye mwene ey'Oluganda kiri ku lupapula 3:9 wagamba bwe wati kiri ku ludda olw'endagaano enkadde 3:9 Bassekabaka ekyokubiri essula ey'okutaano abali mu z'Oluganda olupapula 3:9 Second Kings chapter 5 from verse 1 Naamani omukulu w'eggye lya kabaka w'e Busuuli yali muntu wa kitiibwa era omuganzi ennyo eri mukama we kubanga olwa Naamani oyo Mukama yali awadde Busuuli obuwanguzi era yali musajja w'amaanyi era muzira kyokka yali mugenge abo Abasuuli bwe baatabala Isirayiri baanyagayo omuwala omuto eyaweerezanga muka Naamani lwali lumu omuwala oyo n'agamba mugolewe nti singa mukama wange agenze eri nabbi mu Samaliya kale yaliwonyezza ebigenge bye mu lunyiriro lw'okuna awo Naamani n'agenda abulira mukama we ebigambo omuwala eyanyagibwa mu Isirayiri byayogedde kabaka wa Busuuli n'agamba nti kale genda nja kuwandiikira kabaka wa Isirayiri ebbaluwa ogimutwalire awo Naamani n'agenda ng'atutte talanta 10 eza ffeeza n'ebitundu 6 ebya zaabu n'emigogo 10 egy'ebyambalo olunyo lw'omukaaga n'aleetera kabaka wa Isirayiri ebbaluwa ng'esoma bw'eti ebbaluwa eno ng'ekutuuseeko yakukwanjulira omukungu wange Naamani gwe nkuweereza omuwonye ebigenge bye awo lwatuuka kabaka wa Isirayiri bwe yasoma ebbaluwa n'ayuza ebyambalo bye n'ayogera nti nze Katonda nzite era nnamye omusajja ono n'okutuma n'antumira okuwonya omuntu ebigenge bye naye mulowooze mbeegayiridde mutegeere bwanneesonsaako okuyomba nange olunyo lw'omunaana Elisa omusajja wa Katonda bwe yawulira nga kabaka wa Isirayiri ayuzizza ebyambalo bye olw'okusoberwa n'amutumira ng'agamba nti lwaki oyuzizza ebyambalo bye olw'okusoberwa musindika ajje eno gye ndi alyoke amanye nga mu Isirayiri bwe mulimu nnabbi awo Naamani n'ajja n'embalaasi ze n'amagaali ge n'asibira ku mulyango gw'ennyumba y'Erisa okumugamba nti weewaawo Erisa n'amutumira omubaka okumugamba nti genda onabe emirundi 7 mu mugga Yoludaani ojja kuwona obe mulongoofu olunyo lwa 11
kyokka Nayamani n'akyuka okuddayo nga bw'atolotooma nti kale laba mbadde ndowooza ng'anaavaayo n'ayimirira wendi ne yeegayirira Mukama Katonda we n'ayisaayisa engalo ze awali ebigenge n'amponya ebigenge. Emiga Abana ne Falufali egy'e Damasiko tegiriimu mazzi agasinga amazzi ga Isirayiri gonna obulungi? Siyinza kunaaba omwo nemba mulongoofu. N'akyuka n'agenda ng'aliko obuswandi. Olw'ekkumi n'essatu abaddu be ne bamusemberera ne bamugamba nti ssebo, singa nabbi akugambye okukola ekintu ekinene ekisingawo tewandikikoze, naye kino si kyangu nnyo bw'akugamba nti naaba omulongoofu. Awo Nayamani n'aserengeta ne yennyika mu mugga Yoludaani emirundi 7 ng'omusajja wa Katonda bwe yamugamba, n'awonera ddala. Omubiri gwe ne gubeera ng'ogw'omwana omuto. Olunyiro olusembayo. Awo Nayamani n'addayo ew'omusajja wa Katonda, ye n'ekibiina kye kyonna n'ayimirira mu maaso ge n'agamba nti kaakano ntegeeredde ddala nga Katonda wa Isirayiri ye Katonda w'ensi zonna, teri mulala. Kale nkwegayiridde okkirize nkuwe ekirabo, nze omuweerezaawo kye nkuleetedde. Amiina. Toyanze ige omukulu Herbert Henry Kasule omubuulizi okuva mu Martyrs Church e Katwe. Webale okutusomera obulungi ebigambo ebyo. Mbadde ntunuulira ebigambo bino eby'omusajja ono Namani. Tumulabye nti yali musajja mukungu, yali mukulu mu ggye y'Ebusuuli, Kabaka w'Ebusuuli. Ate nga tulaba nti omusajja oyo yali commander in chief Namani. Ate tulaba omusajja oyo nti yali batugamba muno mugamba nti yali giant, yali musajja mwogufu nene mwanvu, American height, naye nga yalwana entalo, naye nga buli ntalo lwalwana aluwangula. Kale wakati mu mbeera bwekyo nga byonna bituukiridde, nga byonna bikoze, ng'obukulu bwe buli awo, nga buli kimu kirabika, naye waliwo akagamba naye ewuwo kagamba kyokka. Ene mu Bayibuli ene eyasooka naye yali mulwadde. Awo wali obuzibu, era mbadde ntunuulira ekitegeze naye kyokka wabula ebyo omanya nti waliwo ki, kubanga omusajja ono yali wa bitiibwa, ate nga ddala mu bitiibwa bye kubanga yamanya nti alina ebigenge. Omanye omuntu omukungu tayagala kumuteekako bintu birala, ayagala asigale ng'ali perfect, ng'atuukiridde, nga talinako kimwogerwako. Naye omusajja ono yali ki? Mugenge. Era mbadde ntunuulira Nayamani ono mu bugenge bwe wano bwe yakola byonna nga yali atya Katonda mu ngeri emu oba endala. Kubanga omuwala ono gwe baanyaga mu Isirayiri tumulaba ng'afaayo, kubanga olw'okuba bamunyaga mu Isirayiri yalekayo nabbi gw'amanyi nti akola ki? Awonya. Kati bwe yajja n'agamba omukyala wa Nayamani nti wange singa omusajja onakkiriza eri waliyo omusajja wa Katonda nabbi asobola okumuwonya ki? Ebigenge. Herbert, njagala nkutegeeza oluusi abantu abamu banyoomerera ne batalowooza bintu nti ono naye atugamba ki? Omwana ono tulaba nti yali housemaid, nga ono housemaid atugamba ki? Avamu magezi agambe oli kumpi Kabaka mulamba. Kale wakati mu mbeera bwekyo ate weyayogerera kimanyi nti waliwo abakungu abali mu mbeera oba baali bayingira oba baali bawuliriza n'agenda ne bamutegeeza bananga omuwala atugambye eri mu Isirayiri waliyo omusajja wa Katonda asobola okuwonya ki? Ebigenge. Era mu byonna singa okkiriza n'ogendayo ebigenge byo byalikola ki? Ate njagala nkutegeeze Herbert nti mu biseera ebyo omuntu bwe yakwatibwanga ebigenge nga bamusiba ekide mu bulago atambula kibuga, abali eri bategeere beetegula ekinene kyaki, bategula olumbe, beetegula okukwatibwa nga batuka nze munange siri mulongoofu nga bonna bakola ki?
nga bavaawo kale mu mbeera ng'ezo ng'otuli omusajja ono musajja wa kitiibwa kamanda mulamba bwayogera taddwamu buli muntu amuwa ekitiibwa naye laba bamuteekamu ekide naye kubanga yali muki mugenge wakati mu mbeera bwe zityo tulina okulaba n'okumanya nti bwe tutambula mu bulamu bwaffe buno gwe kiki kyowulira mu bulamu obwo kigenge kikyolina abantu balina ebigenge buli muntu alina ekigenge kye era omusajja omu yayogera mu mukungu mu gavumenti gwesinza kujjukira naga nti abantu tuli balwadde tuli balalu ne on different levels naye naffe abantu balwadde ebigenge oyinza okwansi si kigenge kiriku bamanya ekigenge omanyi bwe kyakukwatiranga ekigenge simanyi oba mwabimanyako naye nakukola bakonna balabako bwe kikwata engalo kizikutulako ewaffe ennyingo eri ewaliyo eddwaliro ly'abagenge nze nabako ku bagenge nabako ku muntu ng'ekigenge obugalo buno bwakutuka buno bwona bwakutuka nga likagaali ng'obugengere buna bwakutuka ennyingo eno nejja ne bagirya nekutulako negwa wali bwe kyakwatanga kumwa era bayambalanga babawanga bu ovulu obugoye busaati bwa green esemu kale no mu mbeera bwetyo oyinza okulaba omusajja ono kye yaliko mu mbeera bwetyo oyinza okulaba omusajja ono kye yali ayitamu naye nga leero ate awulira ng'ayagala okuwonyezebwa ki ebigenge wambadde ntunuulira akagamba ako naye era nawalina oyinza okutunuulira embeera Uganda eno yali badde egenda mu maaso yali badde ekulaako naye awo manya nti waliwo problem waliwo obuzibu omusajja ono yaliko ekizibu naye manyi yali musajja mulwanyi okusinzira ku kyoleese naye manyi yali musajja mulwanyi nga musajja mulwanyi wantalo ate ng'aziwangula naye ate ng'aziwangula naye ekyekizibu kyeyalina yali mugenge bwe buzibu ke bwokka bwalina gwe abatulaba n'abampuliriza oyinza okubanga ku kyalo okwo oli wakisa newagana omukazi oyo omusajja oyo wakisa naye kasita bateekamu naye olwo statement ebeekoze eki emaze okwonooneka abantu badda ku naye bino byonna bino byonna tibatunu naye batunuulira naye omusajja oyo yali badde mulungi omusajja oyo yali badde mwesigwa naye tayisa sikaati naye omaze okukola ki okwonooneka waliwo yali ayogera ewaffe eyo omukyalo oyo wa bbeeyi engoye yayambala za bbeeyi yeesiba bulungi naye talina kabina kali awo fulaati kale ekyo kiba kimaze okukola ki okukujjako biri byonna naye kale bingi biyinza okufumitirizaako nawe byoyinza okulowoozamu naye omubuulizi oyo omuweereza oyo yali mulungi nebana ayina amalala ako ogamba nze ngamba omuweereza yenna omuweereza naye mulungi ambulira bulungi naye amaki ebintu bingi byoyinza okukola ki biyinza okufumitirizaako nolaba nga okukola ki nga naye olwo kiba kimaze kiri kyonna kimaze obikola ki obyonoona ate nennaku ezo manya ebiseera ebyemabega nga omuntu bwe yatuukanga okuwasa nga famire na famire zikola ki zikwatagana abakulu n'abakulu mumuli eno naye nga abakulu bwere bama mwana waani agenda waani kale ndowooza tumale okubeetegereza niba oli ayinza famire eyo yali badde nnungi naye balinamu olusezi ekyo kyokka kimaze okukola ki kimaze okwonoona Peter weewaawo omusajja ono yalina ekizibu ensonga lwake naye naye wabadde otandika watugambye nti omulamwa okugondera eddoboozi lya Katonda omusajja ono asigala ekizibu kye kiri kitya ekizibu kye bigenge naye nga ye kenyinza eddoboozi lya Mukama liri luddawo wano awo lijja olugiri lwakusatu ndowooza lwakusatu somero onyiri lwokusatu tulabe onyo lwokusatu wagamba bwe wati lwali lumu omuwala oyo n'agamba omugole we nti singa mukama wange agenze eri nabbi mu Samaliya kale yaliwonyeza ebigenge ebyo omuwala oyo yayolesebwa omuwala oyo yalina okulumirwa omuwala oyo yali afaayo
omuwala yali mumalirivu kubanga ssebo gwe omuwala gwe baleeta n'otandika okuleeta olugezigezi ku nannyinimu yalikoze kino omusajja tugambe badde ng'obadde oyambala mukwambalako etali gundi eyetayi tesaana kana katuleeta mu lukola lugezigezi naye kineewunyisa era ekinsanyusa nti yawuliriza eddoboozi omuwala omunyage omuzaale kebanyaga obunyazi kebanyaga kola okuyamba ku mukyala wa Naamani kekagamba mukyala bo ko kalabye ebigenge Naamani mukutambula bwekati kana akola akalabye ebigenge yakamugamba wadde yali yakanyaga ko kaali kalaba ekizibu boosi kyali ate abadde Herbert kinadde nebadde neewuunya kyomukyalo omuwala ono bannange yalina ekisa abeera mulaga ate bamanyaga afe n'ebigenge naye alinamu embala y'obwakatonda omwana alinamu embala y'obwakatonda kati azikirira mukama we gyayinza okutwala gyayinza okugenda bamukoleki bamuwonye ebigenge bwe kiwulira nawe ekyo kyangu nnyo nagenda nakiwulirako mukama we kati mukama we abaka busuuli nawandiikira owa Isirayiri mukuweereza omusajja wange oyo muwonye ebigenge n'atamanya ti si buli muntu gwolaba si buli muntu ayogera si buli muntu akutte bayibuli nti awonya kiba kirabo ye ono kabaka w'e Busuuli anti akawala kagamba yantegedde nti mu Isirayiri mulimu nnabbi kakati ono ye kabaka w'e Busuuli ye yalowooza nti ye kabaka yawonya kuba bo bamanyiwe w'ensi olwokubanga talinamu mbala ye yali tamanyi bya Isirayiri naye bwajja naga amuwandiikidde era tulabye ebyaddirira awo yayuza n'ebirabo byonna neyecwacwana olwo naddayo nga naye zivuddeko kakati bwaddayo nga zivuddeko kati nkole ntya olwokubanga mulimu omusajja wa Katonda Elisa yawulira si kuwulira kwokka yayolesebwa ekitegeeza Elisa woyogera wano kusira ku kyawandiikibwa olinganga agamba nti kabaka wa Isirayiri bwe yeecwacwana wano neyecwacwana ng'afunye ebbaluwa ekitegeeza oluvuvumo lwayita wangi nenabbi naluwulira nakyo ekyo nakyo kyekimu ku kirala nene Katonda ayinza okwanga nga emwolesa tobonaabona nansi jangu kyenagamba mukama kyanagamba kyetunakola kyonakola namugamba omusajja najja ngaamanyi nti wanatuuka wali nja kukwatako owunyizira ebigenge kolaki genda omanyi kyeyamugamba genda wennyike mu luzzi emirundi 7 ono bwe yatunoolera obwajjayanti bwe obukulu bwe ekitiibwa kye ate nga ku luzzi wateeka okubayo nga wali abaali bakolaki mugomu wateeka okubayo nga wali ababeerangayo abennyikanga banandaba batya osanga mwalimu ne baatwala nga bandaba batya nga ngala okwennyika mu luzzi tikisoboka nasungula noddayo abaweereza abamuli ku lusegere bajuniya katugambe nti bajuniya kubanga ono yali mujasi mukulu katugambe nti bajuniya be singa nabbi Katonda yagambye ekintu tiwali kikoze genda okikole kasi takola tiwali kyoyinza kufiirwa ojja kubanga oli mulongoofu waliwo abantu bangi Herbert balina ebizibu naye tebamanyi gye babitwala gyamala kagenda kuba bamugambye egindi gundi ate wegindi ate wakitalo namala kagenda kyagala Katonda ayongera okulungamya omanyi wengenda omusajja wa Katonda ali mwebale bwa Katonda omanyi nti abantu balowooza nti balina embwembala naye nga ate si bwe bali Peter ekitegeeza okusinziira ku mulamwa gozze nabo okugondera eddoboozi lyani ekitegeeza kana akawalabye kayogera lyali eddoboozi lya Katonda kubanga mulyayita kubanga tulaba entandikwa yonna n'olujegere lwonna luva ku kawala ako tuvuddeyo ku kawala tugenze ku Naamani yennabi eddoboozi lya Katonda litandikira mu kawala litandika mu kawala wakati awo n'aguguba sitaani amulaga kyatuuse ku mugga kinaba kitya olwa kitya kubanga toyinza kutuuka n'ogwambugu otuuka li abadde ayambadde ebyambalo bomanyi bambala saati n'agijjaku
verse n'agijjamu bagenda okulanga empala agikoze eki agijjemu nga ebyo nagwo ng'obikola nga balina bakulaba gwe nze kamanda omulamba gwe babadde batya ng'onjogera nga buli muntu ampa ekitiibwa naye munnange Katonda nga eddoboozi lya Katonda bw'agamba aba agambye Peter weewaawo ekitegeeza nze ndaba naye manyi ono okusinzira nga bw'olaba wano naye manyi ono ye ekyasinga okyali kimuganyisizza okwebbika mu mugga Yorodaani nfaanana yaagwo kubanga yajuliza Abana ne Fulupali egy'e Damasiko nagamba okwenyika mu kigga kino Yorodaani naye badde munyika eri Abana ne Fulupali egy'e Damasiko tegisinga kino okubeera emirongoofu si ebyamazzi agatukula kirabika nti omusajja ye mu kutunula wano yalaba Abana ne Fulupali nga gyamuwenda okusinga Yorodaani kubanga maybe n'ebizi bya Yorodaani byali bizizi ate ndowooza nga buli muntu baali bagendamu nnyo ate nekirahamba kyokwongereza ku ekyo nakyo kiyinza okitunuulira naye abantu balina amalala Katonda ayinza okugamba ekintu kuno obiteekamu amalala obiteekamu okuma malala yabiteekamu yatunulira ekitiibwa kye n'engoye amalala Katonda tatunulira amalala Katonda atunulira gwe nga bw'ozze Katonda yakwagala nga bw'oli kasi ebintu bya Katonda biteekamu amalala munnange osigala ki era kyavaga nti munaagondanga munaalyanga ebirungi ebyaki ebyensi naye bwe munaagaananga munamalibangawo n'ekitala kubanga akamwa kamukama kekakyogere ekitabo kya Nabbi Isaaya essula esooka onyolo 18 woolyawo obulabi wenyini kale Katonda atubeere mu byonna byonna ebintu Katonda bw'awulira eddoboozi lya Katonda nti leero bwe munaawulira eddoboozi lyange temukola ki temukakanyaza mitima gyammwe kasita owulira eddoboozi lya Katonda kasita Katonda akuviirayo kasita Katonda agamba n'okikola omunawulira eddoboozi temukakanyaza mitima gyammwe so ne Zabbuli 95 ekyogera era omunawulira eddoboozi temukakanyaza mitima gyammwe ng'emeriba emasa mu lukoola kale omusajja niyamani ono Katonda ng'agenda amukwatako mpola n'akyusa yali azzeeyo afumyinza abikola biki kyavudde mu mbeera yamala n'akola ki waliwo sitaani lwatutumbula n'atutwala naye otuuka ekiseera n'okoma n'okkiriza n'okomawo ki n'okomawo emabega Peter weewaawo tuli kukugonda eddoboozi lya Katonda omusajja ono alabika ddi olw'abatuwuliriza n'abatulaba olw'obulungi abatuwuliriza n'abatulaba omusajja ono alabika ddi mu kugonda eddoboozi lya Katonda ng'afuna eddoboozi olunyiri lwa 10 tulabe olunyiri lwa 10 wagamba bwe wati nva ku lw'omwenda awo Naamani n'ajja n'embalaasi ze n'amagaali ge n'asibira ku mulyango gw'ennyumba ya Erisa n'amutumira omubaka okumugamba nti genda onaabe emirundi 7 mu mugga Yorodaani ojja kuwona obe mulongoofu kyokka Naamani n'akyuka okuddayo nga bw'atolotooma nti kale laba mbadde ndowooza nga anaavaayo n'ayimirira wendi ne yeegayirira Mukama Katonda we n'ayisaayisa engalo ze awali ebigenge n'amponya emiga Abana ne Fulupali egy'e Damasiko tegirimu mazzi agasinga amazzi ga Isirayiri gonna obulungi sinza kunaaba omwo nemba mulongoofu n'akyuka n'agenda ng'aliko obuswandi essebo ngenda maaso 13 n'abaddu be ne bamusemberera abaddu be ne bakola ki abaddu be ne bamusemberera ne bamugamba nti ssebo singa nnabbi akugambye okukola ekintu ekinene ekisinga kikoze naye kino si kyangu nnyo bwakugamba nti obe mulongoofu awo Naamani n'aserengeta olaba bwamutumira abantu bagenda bakola ki bamugamba emirundi mingi babulidde ekigambo kya Katonda naye nga kituyita ku nviiri ono n'ayogera radio n'ayogera kungulu ne boogera TV zoogedde mwambale obukookolo mwambale masiki munaabe mu ngalo obulamu bubwo
ebigenge ebyo kubanga bwogenda okufunamu naye abantu ne bagaana deliberately stubbornly ne bagaana n'olyoka olaba era nga bwe tugamba nti kasita ogaana okuwulira eddoboozi lya Katonda ebiddirira tibiba birungi era ebiddirira tiwejjusa. Naye ndowooza omusajja wa Katonda ono bwe yatuuka eyo n'afumiitiriza n'abaana abaddu nga bamugamba ssebo singa okoze ekyo kitono nnyo kyangu nnyo singa okola kino ojja kulaba ng'okola ng'obulamu bw'obutere awonera eronda ddoboozi lya Katonda. Kyensanyusizza nti abaddu bano bamugamba bateekwa okuba nga nabo baali balabyeko okubawonyezeddwa. Toyinza kugamba muntu nga toyinza kyolabyeko, bateekwa okuba nga balina kyebalabye abawonyezebwa okay mu mbeera bwetu. Ono n'omusajja naye ate baali bawona ono yanalemu okuwona. Naye abantu tugaana bugaanyi tulabye okusinza ku kyoleesewa weewaawo tulabye nga Nayamani nnyo olusembi olw'ekkumiri nga yanaaba naawona omulundi ogw'omusanvu gugenda okuggwako nga naamanya ebigenge byonna nga tamanyire gye biyise era n'atwala n'okwebaza nga tamanyire gye biyise era n'atwala n'okwebaza wansi awo nga bw'oyogedde olwaddoboozi lya juniya olwaddoboozi lya juniya olunaka layini evaawa ku kawala ddala okajja kalanda. Waliwo ebintu byetugamba ne baganda ne bakunga abange mulokoke muwonye ebibi abantu ne baganda ne bayogera ekigambo kya Katonda ne baganda abantu ne babivaako ne baganda ffe tujja kukiwuliriza. Mu ngeri eno ndaba okwagala kwa Katonda okutandikira ku kawala wewe nyini eddoboozi lya Katonda n'okwagala kwa Katonda bitandikira mu kawala. Senga Nayamani ono tiyagondera eddoboozi lya Katonda lyayita mu kawala Nayamani yandisigadde mbigenge bi awo nyini awo siboolya eddoboozi naye Peter bw'obadde oyogera nze ndaba bino wammanga mukuli eddoboozi lya Mukama. Eddoboozi lya Katonda lisobola okujja mu bintu gwe mwana w'omuntu by'onyooma Katonda nga byayisizzamu eki akawala akaali kanyoomebwa mwe mwayita eddoboozi lya Katonda, akazaana mwayitamu eddoboozi lya Katonda, bajuniya mwayitamu eddoboozi lya Katonda, abaali banyoomebwa kubanga bano baali bajuniya ba Nayamani baali bajuniya omugga Yorodani Nayamani gwe yanyooma mwe mwali obulamu kubanga Abali ne Fulupali egi Damasiko gyaliyo naye temwali bulamu temwali bulokozi. Waliwo ebintu byetutwalanga okuba obulamu naye nga temuli. Waliwo ebintu byetutwala okubanga ebyomuwendo naye nga temuli. Waliwo ebintu byetunyooma kyekijja olinga ddayo ku njogera eri si buli ekitemagana nti zaabu kyekyo kyennyini. Era kyova olaba ennaku zino Herbert njagala nkutegeeza covid eno etwalaze bingi kubanga abantu baali banyooma emirimu egitegerekeka gyolaba nti gya wansi naye kati ate gye balaze olw'okubanya covid emaze kuteekawo embeera abantu omuntu asobola okutuma ennyanja n'abeerawo, omuntu asobola okusiika capati n'abeerawo, omuntu asobola okusiika kabalagade n'abeerawo mu mbeera bwetyo. Katonda atubeere mu byonna byetutunuulira. Buli ekigambo kya Katonda bwe kijja mu maaso kitwale nga bwe kiri. Buli Katonda gw'atumye okubula ekigambo kya Katonda kiteekemu aki obuvunaanyizibwa n'okukiwulira. Olinga agamba Peter oyogera bw'otyo olinga agamba nti abantu balowooza nti obulokozi buli mu bintu binene byeri kyolowooza kyekyo kyennyini nti obulokozi abantu balowooleza nti bajja kufuna obuyambi bajja kufuna obulokozi bajja kubeera saved mu bintu binene. Ngono yapinga Abala ne Fulupali n'anyooma Yorodani nalowooza nti muno muli obulokozi naye yekanga ekigga kyeyali anyooma mwe muvudde ate eri yennyini gyali alowooza nti mulimu obulamu ate tebufunira kubanga yabulabanga naye tebukola ki teyabufunirayo. Olwaleero abantu bayinza okulowooza nti omukebezi tasobola kusabira muntu naawe batunulira kyambalo batunulira Mubuliizi batunulira Musumba. Abantu basuubira obulokozi okusinziira ku bintu ebinene
kundabika y'omuntu ku ntambula y'omuntu era ku kitiibwa ky'omuntu alowooza nti yawajja okwaki ne banyooma naye Katonda ayisa eddoboozi awali omukintu ya nayisaawo era ddala nga bwogambye aho abantu botulowooza nti oyinza okunyooma kino kirabire mukulambula nga mwadde mulambulayo n'omunene tebakulabawo Peter tebayinza kufukamira awo nga bakoze olunyiriri nti ono agenda kusaba Reverend agenda kusaba n'omubuliizi agenda kusaba tugenda kusabira abantu line oli afuna lwaki kubanga abantu kye basuubira obulokozi babulabira mu bintu binene obulokozi babulabiramu weewaawo binene era mu binene naye naawe gy'oli si gy'oli obeera munene naye nga Katonda atubeere abooluganda abatulabe beera abatuwuliriza bwe tunabanga tunoonya obulokozi bwa Katonda tuleme kutunuulira bantu tuleme kutunuulira bintu tuleme kutunuulira bugagga n'ebirala ni tunuulire mutima nabbi eyali ku kagga nga kakalidde twabadde wano jjo nga tumwogera ayasaba enkuba nejja omujjukira bulungi nkyamujjukira nabbi yasaba enkuba nejja n'agenda ku kagga binamubona ne bimuliisa nabbi y'omu Katonda n'amugamba ng'akagga kakalidde akagambangako kakoze eki binamubona ebyamuleetera ennyama Katonda n'asooka abikuba sitoopu n'amugamba nti kati gende w'omukazi namwana oyo eyalina akatta ng'alonderera obuku twakyogera kwano ku Mande ng'alonderera obuku afumbe akole ki afu eri nabbi bye yasituka n'agenda eri omukazi oyo nabbiria besituka n'agenda eri omukazi oyo weewaawo besituka n'agenda eri omukazi weewaawo omukazi teyalina lubatu omukazi yali essuubiye naye teyalina mmere Katonda amugambye genda eri omukazi jojjofuna ebyokulya naye ate ngaomukazi gyagenda asigaza akantu be kati akalya afe ate Katonda gyamusindika naye Eriya teyatunuulira bunene bwa mmere mukazi bwe yalina Eriya yawulira ddoboozi lyake si wogamba n'agonda era olwakikola bannange omukazi buli kimu kyajja buli kimu namwani buli kimu yakifa eyali amaze kutuuka ku nkomerero kyakatufeene ekituveewo Mukama yeebazibwe ebintu bontanudde manyi bw'oleeta ebigenzo ntanula obaawo Mukama yeebazibwe era kyongedde okutulaga ate bw'oleese ekigambo kya namwandu oyo nti akatono ako koolina kagabane ne munno tekikwetaagisa kubona binene akatono koolina kagabane ne munno Katonda asobola okukawa omukisa ate buli wakagabane ne munno Katonda ng'azimbulukusa ng'akuwa omukisa nga teweeyongerayo weewaawo eddoboozi lya Katonda waliwo abantu kubanga gwoleese ekyo Peter waliyo abantu weewaawo Katonda n'abalaga eddoboozi ne lijja for a first time n'oba bulungi bw'ofuna ekizibu kyonna ne weraba eddoboozi lya Katonda eryasooka olwo terikola okugonda kwa Katonda okwasooka okwo terikola naye kasita oliwulira n'olinywererako munange ogenda okubanga owangula mu kitabo kino kyennyini weewaawo mu ssuula ey'okunaga tunaba ku ssuula eyo waliyo omukazi omusunami ne nabbi ono yennyini oyo bwe yasaba omukazi n'afuna omwana bwe yafa omukazi yaddayo eri nabbi yabitandika yaddayo eri nabbi yabitandika n'agamba omwana kwegamba omukazi yali akyasigala ku ddoboozi lya Katonda erya nabbi weewaawo naye ng'omanyi gyekyava omusajja omunabbi oyo yayitangawo n'agenda okukola ki okulambula abantu ba Katonda eyo n'abayitangawo ng'akooye ng'asotoka nga bwe bomanyi olusalina kalidde mu musana mu nkuba nambula n'agamba omwami wange lwaki omusajja wa Katonda ono
situmutera kuwali kiri ekisenge nasulako ngo nagira nga asulako wali naleme kubona abona na lugendo era bwe bakikola omusajja ndabyoni yasanyuka mwagala mbakulereki omanyi nze bwembeerawo nembikula bayibuli nze amanyi gange nze okuntanula mbikuza bayibuli nze ng'onontanula mbikuzaki bayibuli kasitanje kwata nenjibikula nga bwe wangambye njibikula nze boota ontanudde ojjukira omusajja Sawulo bwe yagamba gondera eddoboozi lya Katonda n'afiirwa ebyakukola ojjukira omusajja yona Katonda gwe yagamba ogende Nineve n'agenda Tamusiisi mu butagondera eddoboozi lya Mukama waliwo ebyamutuuka ojjukira omusajja Sulemaani bwe yazimbira Katonda yeekaalu ekitiibwa kya yeekaalu kyonna ekya yeekaalu oluvannyuma kyasaana kano n'azikiriza yeekaalu kubanga Katonda yagamba nti nze nsanyukira mitima sisanyukira bizimbe Katonda atunulira ki eddoboozi lya Katonda okugonda kwa Katonda kasita ogonda Katonda nga byonna bikukolerako si kugonda si kudoboozi netutunulira ebya bulijjo nobobeera mwana waka ng'ogondera bakadde obawulira eddoboozi genda olime gwofa bintu era ofa obuganzi era okuba ku mulimu eddoboozi Saabadinkoni kantwala owange gwe nnina Venerable John Gitaka oyo yennyini original nanzije katwe nantwala mu kifo ekirala nyinza okulowooza nti Saabadinkoni Venerable John Gitaka vuma yambonereza naye suulira ddoboozi lya Katonda waliwo ababuulizi abamu waliyo abasumba abamu nga be babatuma batunuulira kibonerezo tebatunuuliriza ddoboozi lya Katonda kituufu naye ate n'agenda eri Mukama n'amuweerayo waliyo abantu abamu nga bali mu bufumbo bo nga tebatunudde eddoboozi lya Katonda nga ye kyalowooza kusiba migugu ate ontanodde mu mbeera ezo omanyi nti abakyala bambaga nti nze najja kwegama n'onkuba najja kwegama nkuba wenekyanga nkolaki kyokka amalidde munambalidde ebiseera mubuulizi Mukama yeebazibwe tumira naye nga sinaba kutumira abatubuuliza era abatulaba njagala okubongera obbakubiriza n'okubeegayirira tiweezuule kyoli kirwadde kikyolina ekyo osobola okitegeeza Mukama ate osobola okukola osobola kikuwonya kubanga yeekatula nti kiddukiro g'emaanyi ombezi ddala tabula mu buli mbeera zonna twagala okubeebaza kubanga bonna agondera eddoboozi ebigambo bino bijja kutambula weewaawo mu kiseera kino nje munzikirize nange okusooka ddala ntumire mukadde waffe Venerable John Gitaka Vuma awamu ne Maama Margaret Mukama yeebazibwe ate sinza butatumira mukadde wange Jackson Mayanja mukuye omusumba w'obusumba bw'endejji ne Maama Abigaili n'abakristaayo bonna bawuliriza bannange mu busumba bw'endejji Mukama waffe yeebazibwe olw'okubakuma n'okubalabira bannaffe abayise ebizibu Katonda abanywezi abafiiriddwa Katonda abanywezi abantu bange b'omu maka abaana baffe abatali wano abali buli muntu gyali mu maka ge bonna tubatumira era twongera okwegayira Katonda ayongera okubalabira n'okugondera eddoboozi nebisooka Mukama waffe yeebazibwe twebaziza nnyo twebaziza olwa puroguramu eno lero naku lwakusatu nkujjukiza nti eddoboozi lya Katonda gondera Katonda kyagamba onoowulira kyayogera era onofuna okuddibwamu onofuna obulokozi obukujja wooli okujja ku ddali oliko okutwala ku ddali tubasiibula bwe tutyo bwe tubadde n'omuweerezaawo Peter Mayanja okuva mu St Paul musiibe bulungi kumira ku Delta TV tova ku Delta TV yesinga musiibe bulungi twebaziza nnyini wangi omwebaziza owekitiibwa Dr. Gastarule Ntake Mukama yeebazibwe ssebo webale nnyo olw'okusponsalinga puroguramu tumanyi nti byonna by'oyitamu omukono gwa Mukama guli naawe Mukama akolere ky'osinga okwagala onyera kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu musiibe bulungi Andabirira nnyo Yesu, andabirira nnyo Taata,
siriteka bikonna wembanga nkumirwa esaze simala sekisinga kwebyo byomanyi ferwazi kwenzimba erandwete andabirira nnyo Yesu andabirira nnyo Taata siriteka bikonna wembanga nkumirwa esaze simala sekisinga kwebyo byomanyi ferwazi kwenzimba erandwete tebantiisetiise ebizibu byonna ebinumba tebikangekange emikwano ne bwegindeka ye mukwano asingira okwagala kwalina Yesu kwa mirembe gyonna andabirira nnyo Yesu andabirira nnyo Taata siriteka bikonna wembanga nkumirwa esaze simala kyekisinga kwebyo byomanyi ferwazi kwenzimba erandwete andabirira nnyo Yesu andabirira nnyo Taata siriteka bikonna wembanga nkumirwa esaze simala